Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi waffe wa 3 ABN nkwanirizaako bya Mukama waffe Yesu Kristo. Olunyi lwaffe olwaleero oluvudde mu kitabo ky'Abaluumi essula 12 onyulwa 12. Musanyukirenga mu kusuubira, mugumikirizenga mu bunaku, mweyongerenga okusaba. Kino kitegeeza nti nno omuntu atalina ssuubi oyo aba mufu. Kyova nti nno olunyi lugambye nti nno musanyukirenga mu kusuubira. Buli muntu omulamu alina essuubi nti bwe binaba biganya olwaleero enkya bijja kutereera essuubi lye tuba nalyo. Neera olunyi lugambye nti nno musanyukirenga mu kusuubira, mugumikizenga mu bunaku. Bw'obanga wakkiriza Yesu Kristo, obanga wakisalawo Yesu Kristo okuba omulokozi wo, bingi nnyo by'ojja okusisinkana. Neera bingi nnyo by'ojja okulaba nti nno bijja kusoomooza. Naye tulina okugumiikiriza mu bunaku. Naye n'agamba nti nno mweyongerenga okusaba. Kitegeeza nti nno tetulina kulekerawo okusaba, naye tulina okulaba nti nno tweyongera okuyita mu mbeera eyo, naye ng'okusaba kulina okuba nti nno kutubeera kumpi. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Wasuze otya omulungi omulabi wa 3 ABN program ensulo y'enkya. Katonda tetukowa kumwebaza kutuwa bulamu, kubanga abalamu ffe tusinza, abalamu ffe twebaza, abalamu ffe tuyiga. Ensonga lwaki ngamba nti Mukama weebale kubanga tuli balamu. Weebale kufissa budde, weebale kuwaayo budde kubeera ku puroguramu eno ensulo y'enkya ebeerawo buli lunaku kuva ku ssaawa 12 paka 12:15. Nange omuweereza wo Rebecca Najjuma Musoke. Nkakasa ng'obudde bwe tumala nga tuli mu kigambo kya Katonda tebugenda kutusala. Obudde bwe tumala nga tuyiga tebugenda kutusala. Nga bulijjo era tugenda kubikula Bayibuli, tubeeko ebyokuyiga bye tuyigamu. Olwaleero tugenda kuyiga ku booluganda babiri balina ebyewuunyisa. Buli omu alina engeri ye, era okuva ku ngeri zaabwe bombi mwe tugenda okujja ekyokuyiga. Omutwe gw'ekyokuyiga leero gugamba ekiseera ekikozeseddwa obulungi. Ekiseera ekikozeseddwa obulungi. Katusabe. Kitaffe ali mu ggulu, tukwebaza. Weebale nnyo Mukama kubanga tuli balamu. Tusaba obwakabaka bwo bujje. Obwakabaka bwo bwe bubeera mu ffe tewabeerawo kwerowoozaako. Obwakabaka bwo bwe bubeera mu ffe emitima gyaffe gijjula okwebaza. Obwakabaka bwo bwe bujja tewabaawo mukodo, tewabaawo mwenzi, tewabaawo mubbi, tewabaawo mulimba.
kyetuva tugamba nti obwakabaka bwo bujje. Tusaba Mukama butuule mu mitima gyaffe, olwo nno tubeere abantu abakyufu era abakuweesa ekitiibwa. Jangu Mukama otuyigirize okuyita mu kigambo kyo, kubanga ekigambo kyo ge mazima. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Luka essula 10 olunyiriri lwa 42. Luka essula 10 olunyiriri lwa 42. Luka ali mu ndagaano mpya. Waliwo emboozi enyuma. Emboozi eyo ekwata ku Maliyamu ne Maliza muganda we. Bano ababiri baali baaluganda. Maliyamu yali muganda wa Maliza. Awo olwatuuka Yesu ng'abakyalirako. Maliyamu ne Maliza nno baali mikwano gya Yesu. Yesu bwe yali ku nsi kuno yagendangako ewaabwe n'abakyalirako ne batuula ne banyumyamu. Munnaye na luno lwakya Yesu ng'agenda ng'akyalira Maliyamu ne Maliza. Bwe yatuukayo Maliyamu n'asalawo okutuula awali Yesu awulirize Yesu by'ayogera. Maliza ng'omukyala omulungi omuteeketeeka awaka n'asalawo agende mu ffumbiro. Agende mu ffumbiro ateekereteekere abagenyi. Yesu bwe yatambulanga n'abayigirizwa be, yatambulanga n'abantu ab'enjawulo, abantu baamugobereranga. N'olwekyo nze nzikiriza nti ne ku mulundi guno bwe yakyalira Maliyamu ne Maliza waaliwo abantu abalala abamuli okumpi. Maliza n'alondawo ng'omuntu yenna nti omuntu bw'akukyalira obaako ne ky'omuwa. N'agenda mu ffumbiro abeeko ky'ateekateeka. Abakyala bananjulira ekimu ku bintu ebitwala obudde awaka baliyita ffumbiro. Ne bw'oba ng'ogenzeyo kuteekateeka kantu katono oyinza okuvaayo ng'era omazeyo ssebe eddakiika eziwera. Kati ne Maliza ku mulundi guno bwe yakola yayingira effumbiro ateekereteekera abagenyi ekyokulya. Naye bwe yatuuka eyo n'awulira ng'emirimu mingi. Yeyeewereza omunnyo, yeyeewereza fooko, yeyeewereza amasowaani, nga Maliyamu yatudde wali kumpi ne Yesu awuliriza Yesu by'ayogera. Maliza yagenda okuwulira ng'emirimu gimususseeko. Kwe kugenda ewa Yesu n'amugamba, naye Mukama wange tofaayo nga Maliyamu atudde wano nga ndi eri emirimu ginzita. Ate nteekerateekeramu abagenyi baffe. Yesu kye yaddamu kyewuunyisa. Oba oliawo si kye twandisuubidde Yesu okuddamu. Osanga tusuubira nti yandimugambye, Maliza genda oyambeko munno mumalirize mangu olwo tulyoke tukuŋŋaane tubeeko n'ekyokuyiga. Si kye yaddamu. Yesu yaddamu Maliza bw'ati. Olunyiriri olwa 42 essula ya 10 eya Luka olunyiriri 42 yaddamu bw'ati. Naye ekyetaagibwa kiri kimu, kubanga Maliyamu alonzeewo omugabo ogwo omulungi ogutali muggyibwako. Nti naye ekyetaagibwa kiri kimu, kubanga Maliyamu alonzeewo omugabo ogwo omulungi ogutali muggyibwako. Yesu bw'atyo bwe yaddamu Maliza ng'azze asabe Maliyamu ajje amuyambeko. Maliyamu yalondawo ekisingako obulungi, kwe kutuula ku bigere bya Yesu. Maliyamu yalondawo ekisinga obulungi. Yesu agamba kino tekiri muggyibwako. Alonzeewo okutuula ku bigere bya Yesu, awulire Yesu kiki kyayogera. Yesu ku mulundi guno aleese essuubi ki? Ekibuuzo kyendeeta gy'oli nange kye neebuuza, tumala budde ki nga twefulukuta
mu bintu ebyenjawulo. Era budde bwenkana ki bwe tuwaddeyo okwogera, okutuula, okuwuliriza Yesu Kristo. Ye Maliyamu yasalawo oba Yesu tebaali oba banaalya, nze nnonzeewo kino, kutuula ku bigere bya Yesu, kuwuliriza. Era Yesu amaliriza addamu Maliza nti kubanga Maliyamu alonze ekisingako obulungi tekiri mugibwako. Ate n'ayongerako nti kyalonze kye kisinga obukulu. Ebintu bingi ebirungi bye twetaaga okukola nga birungi nga si bibi. Kubanga ne Maliza kye yali alonze okukola okuteekerateekera abagenyi tekyali kibi. Naye olwaleero Yesu atujjukiza, Yesu atugamba tulondewo ebikulu. Omulungi omulabi wa puroguramu Ensulo y'Enkya, tulondewo ebikulu. Yesu atugamba tulonde ebikulu. Ebirungi tubikole, naye ate tulondewo nnyo ebikulu. Maliyamu bwe yasalawo okutuula ku bigere bya Yesu, ekyo kyali kikulu. Si bulungi kyokka, naye n'obukulu kyali kikulu. Maliza yalondawo ebirungi, naye yalekawo ekikulu. Olwaleero Yesu atujjukiza tulondewo ebikulu. Abantu bangi abamala obudde nga bali mu kwefulukuta, bakola kino, bakola kiri, ne bakola kiri, naye nga babikolera mu kkanisa, nga nebyo bakola bya kkanisa. Gwe atuuza enkiiko ozivaamu kiro, gwe awandiika ebiteeseddwa kubanga olina okubikola, gwe akulembera kino kubanga olina okukikola. Ebyo birungi. Naye wali ozzeeko ku bbali ne weebuuza ekikulu ekyokutuula ku bigere bya Kristo nkikola? Era bwe mba nkikola ddi? Tulabye abasumba bangi abalina abaana n'abakyala, naye ng'abantu b'omu nnyumba yaabwe tebayize. Era nga bw'obatunira si kyakulabirako kirungi. Naye ng'omusumba ono oba omukadde ono oba omudinkoni ono oba omuweereza ono mu kkanisa bw'ayimirira okwogera azzaamu abantu bangi amaanyi. Bw'ayimirira okwogera abantu bavaawo bategedde Kristo ate nga bamutegedde nnyo. Bw'atuuza enkiiko zivaawo ng'abantu bateesezza bulungi nnyo era ng'ebiteeso byonna bituukiddwako bulungi. Bw'atandika okukulembera abalala okukola omulimu oba oliawo omulimu gw'ekkanisa gwonna era ng'akulembera bulungi era nga buli lwe balonda ye. Lwaki? Kubanga akikola bulungi. Ebyo birungi ate nnyo. Naye ku mulundi guno Kristo atujjukiza tulondewo ebikulu. Wakati mu kukola ebirungi otaddewo obudde, ofisizaawo akadde okutuula ku bigere bya Kristo. Wakati mu kukola ebirungi ofisizaawo akadde okutuula ku bigere bya Kristo. Ye Maliyamu yagamba oba abagenyi balya oba abagenyi tebaalye, nze ngenda kutuula ku bigere bya Kristo, era kye yakola. Kino nkiddamu nti Kristo yamaliriza agamba, kubanga Maliyamu alonzeewo ekisinga obukulu era tekigenda kumuggyibwako emirembe gyonna. Abagalwa, olunaku lwaleero tulondewo ebikulu. Kino ekiseera kye tumala nga tuyiga okuva mu kigambo kya Katonda si kya bwereere, bino bikulu. Eriyo abantu nga baapapye dda n'okufuluma ne bafuluma bagenze dda. Bagenze kukola birungi. Bagenze okunoonya ssente zinaabeezawo amaka gaabwe, ekyo kirungi. Bagenze okutuuza enkiiko, ekyo nakyo kirungi. Naye ekikulu ekyokutuulako ku bigere bya Kristo ng'oyiga ekigambo kye okikoze. Mwebale kulondawo kikulu. Mmwe abatudde kati ali mu ddiiro lye
ali ku ssimu ye ng'olaba ebigambo bino era ng'owuliriza, ekyo olonzeewo kikulu era Kristo kyatwagaza. Tulondewo okufaanana Maliyamu nga tulonda ebikulu. Tulondewo obutabeera maliza nga twefulukuta mu birungi nga bye tukola bigenda kukoma wano, nga tebitwongerako mu bulamu bwaffe obw'omwoyo, nga tebituwa kadde kwogera na Kristo. Buli lwolaba nga byonna byokoze tebikuwadde kadde kwogera na Kristo, tebikuwadde kadde kunyumyamu ne Katonda, manya bumanya nti ebyo birungi naye si bikulu. Ekisinga obukulu kyatugambye era nga tekiri tugibwako kwe kulondawo okutuula ku bigere bye. Olwaleero nkukoowoola omukwano, nze naawe tulondewo okutuula ku bigere bya Kristo kubanga kyekikulu. Obudde bwe tumala nga tuyiga ekigambo kya Katonda ebyo tebigenda tugibwako. Ate olw'okuba omulabe kyasinga era ddala obutayagala, bwe tutuuka mu kigambo kya Katonda oluusi nga tukooye nnyo n'okusumagira nga tusumagira. Bwe tuba tusazeewo okubikula ku Bayibuli akawungeezi kuba tuba tukooye. Ku makya tuba tupapa nnyo kubanga tetwagala kusanga jjaamu. Kugamba buli kiseera ne tubeera n'ensonga nga ntuufu lwaki tetusobola kutuula ku bigere bya Kristo. Naye atujjukizza kubanga wakisa, atujjukizza nti tulondewo ebikulu. Tulondewo ebikulu nga kwe kuyiga ekigambo kya Katonda. Tulondewo okubeera nga Maliyamu. Obudde bwo londawo okubukozesa ebikulu. Ne Katonda Yesu gwe twogerako yakolanga emirimu mingi, awonyeza abalwadde, abalema batambudde, azuukiza abafu, awadde abayala emmere, naye yafunanga obudde ne yeeyawula nako ku bayigirizwa be n'agenda n'ayogera ne Kitaffe mu ggulu. Kale Kristo ekyokulabirako kyaffe bw'abanga yakola bw'atyo kitugwanira naffe okweyawulako ku nsi, okweyawulako ku bantu, okweyawulako ku mirimu emiyitirivu gye tuyina. Tulondewo ekikulu nga kwe kwogera ne Katonda waffe. Tulondewo ekikulu nga kwe kubeera n'obudde nga tuyiga ekigambo kya Katonda kubanga ekyo kyokka kye tugenda okusigaza era tekitugibwako emirembe gyonna. Katonda waffe wa kisa kubanga atujjukizza. Kati katumusabe amaanyi wakati mu by'okukola ebiyitirivu, atuyambe tulondewo ebikulu. Katusabe. Kitaffe tukwebaza kubanga tokoowa kwogera gye tuli buli lunaku. Obaako ekyokuyiga ekipya ky'otuyigiriza, obaako ekyokuyiga ekipya ky'otujjukiza. Olwaleero Mukama tulabye ku Maliyamu ne Maliza. Bwe wabakyalira Maliyamu n'asalawo okutuula ku bigere byo okuwuliriza by'oyogera era ogambye nti yalondawo ebikulu. Ekyo kye yalondawo Maliyamu nga tekiri mugibwako emirembe gyonna. Maliza bye yali akola bituufu era birungi naye tebyali bikulu. Naffe n'ebiseera bingi twesanze nga tukola ebirungi ne tuleka ebikulu. Olwaleero tukusaba Taata otuyambe tulondewo ebikulu. Tulondewo ebikulu ng'ebikulu ebyo bye tulina okulondako Mukama kwe kujja ku bigere ebyo ne tutuula n'otuyigiriza okuva mu kigambo kyo. Tukwegayiridde Mukama, ensi etuwadde ebyokukola bingi n'obudde tebukyatumala. Naye tukusaba otuyambe Mukama buli lunaku buli kiseera tujjukire okujja mu maaso go okwogera naawe. Tukulembere Mukama mu lunaku luno olw'olwaleero. Tusaba otuwe omukisa gwo. Abalwadde Mukama mbateeka mu mikono gyo bakyalire bajjanjabe. Abafiiriddwa Mukama gwe wekka gw'omanyi bwe bawulira kati. Tuuka awali obulumi Taata kakanya embeera. Abasobeddwa mu ngeri zonna ez'enjawulo nabo tubasabira. Taata nabo bakyalire, nabo batuukeko.
olwaleero ffenna katuwulire okubeerawo okwo naddala eri abo abakwesiga. Mukama tusaba obeere naffe n'olwaleero, ekisa kyo kakitumale leero ne bulijjo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Weebale kubeera ku puroguramu ensuulo y'enkya. Tusisinkane nate olunaku olw'enkya ku ssaawa ze zimu 12 paka 12:30 nange omuweerezaawo Rebecca Najjuma Musoke. Ekisa kya Kristo kibeere nammwe, nange kibeere nange okutuusa olunaku olw'enkya. Mweraba. Yiga okutandika olunaku ne Katonda, olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.